kati obusungu babujje ku Alien Skin obusungu babutadde ku Bobi Wine kankikuddiremu kyaka amagezi gazze oluvannyuma lwa Alien Skin okubibwa eyiganga kikkirizibwa ne ngambe batya kikkirizibwa inti oba kigambibwa inti abantu abo abamukubye bawagizi ba Bobi Wine so abawagizi ba Alien Skin nabo basazeewo obusungu okuboolesa eri ebipande bya Bobi Wine oba kikola sense oba tekikola sense nganze wekitankoledde sense Alien Skin azaayimbye Bobi Wine tabirimu teyabaddeyo ayogedde byayogedde abantu banyiize bakubya Alien Skin bamaze okuba Alien Skin abawagizi ba Fanguni Forest nabo bagambye okay mwakubya Alien Skin wadde nga yazzeeyo nafo nti tetwategedde exactly ani yamukubye ejjinja oba aliwa naye ebipande bya Bobi Wine okusinza mu n'ensonga yamukubiza abadde evudde ku Bobi Wine era bwe batu batandise okubeera nga batimbulayo ebipande bya Bobi Wine muyiganga nera obutambi mwabulabye ne mu video ne mubulaba however luno lulinga lutalo lwennyini side ya Alien Skin eri mu kubeera nkolokooto tebanaba kubeera nga bazikiza okukola ekyetaagisa kyonna kyonna buli kipande kya Bobi Wine okulaba nga bakitimbulayo ku kkubo gye kiri ne masaaluuni ebiri buli wali Bobi Wine bali mu kumakinga sure mbu babiyuzaayuza babikumako omuliro kyokka ate nga n'aba Bobi Wine bagamba gwa Alien Skin togenda kujja eno yiganga otumanyiririreyo eyo yabadde ntandikwa ate nga si yenkomerero abaana bali mu kwewera nyondo kubeera luno olutalo nze nduli wakati wenti ekijja kyenkuwa sofa embeera bweto bweri kanjikuteereko sobola okubeera nga ogirabako naye nga sinabeera nga njikuteerako kankusaba subscribe nga nukozesa MX Media tojja kubeera nga missing updates naddala nga zino neebaza buli omu bambi yanjagaliza amazaalibwa amalungi olunaku olw'eggulu gadde mazaalibwa gange n'obeera ng'oli leeti mobile money ekyali active yo yes n'obeera ng'oli leeti nga wamiisinze eggulu okunjagaliza amazaalibwa amalungi oli wadde emboga njagaliza olunaku olwaleero ate nga tukyagendera ddala mu maaso n'okugamba omuntu yenna alinayo iPhone gy'atayagala wano ku SMX Media tugyetaaga kaseebera ng'eri mu 11 okudda waggulu oba Samsung ng'eri mu S series okudda waggulu nga togyagala yes pe wanene tugyagala ontagingire Alien basajjawo boogera bwogezi naye ebikonde tebabitegeera gino emisumaali ke ginaabakwatako bagenda kukakasa nti tebalina kye bamanyi mbikonde ngenda bakukubira olabe nti ba amateur ogenda nabbagoberawo bonna Bobi Wine tumuwakalu tujja kukuba Alien wano tiringa ebikonde sekulide Alien mwana eryo bbanja otukira wano tugenda kuyuwa ogiraba wanewa tirigi yakanenga bimese biri ebyo tujja mwoyo matako mugambe eno bayitayo mukogera kumubana kwa district era wajje madamu manya seno kufukamira afukamide Alien amanya nedobozi Japan Fangoni limunyivumu omayimba dogo mbene mwesudia era mwetemwina kimusobola kola Alien temwina kimusobola kola ku Fangoni mwe badogo muli badongo temusobola kutuusa Alien yadde akantu bwe kati temwefumba mbu babadde batuuze abo si batuuze abo si bannakyalo mbu bafaani mwapanze kawaani kammwe nga mwagala vuyisa musajja kubanga endongo yabakubye endongo mwagirabye omusajja yagibakubye mwenamwena ne mubuukabuuka tukooye sitanti zammwe wano nga zirimu ebyobufuzi muddidde ebigulupu byammwe mubitadde eyo oyiganga muwoza bafaani kyabo kale mubeereko naye temwina kye musobola kola Alien niwe mulikola mutya ne mulyetuga ne mulyepamira iwe wenawe omusoga ali eyo ng'oli kuvuyisa Alien mbutidde bakupoyere busente ojja okukola ekigaali eyo
kati ndikuideega nga buno obwire ndikuideega nga nze Japan ndikwenda sifika kwinjala nsubuga wano nabanja omuka forest ate omukadde w'ekkanisa kino tukiyise mu bwangu Magumba Kabadia Komanda Mudogo Julio the entire crew nabanjawo kabira abanoonya the entire crew nabanjawo kabira mangu mbagala mu recess yapi yetugenda mu tetuleka bujulizi mbagala mu recess bazanyira batya ku kibanda mwangu we mbagala mu recess igali ali riskiye badira kuje mvuye eyo kujanga oyo janga wala bisa ekyokubiri ngenda kwetondera etigyo gambo kyangenda kwetondera abantu beyiganga tubayinaako buzibu abantu beyiganga ogwammwe mwagukoze era tweyanzizza nnyo abantu beyiganga mwebale kulaga Alien Skin love kuba footage tumulina abantu abeyiganga love gye balaza Alien Skin byebimu byebyo ku bifaananyi mwalaze Alien Skin love era nga tetubayinaako buzibu era nga mbasaba n'obuwombeefu bambi temukwata ku bantu b'ebusoga okubeera nga mubayisaamu amaaso oba okubakkakkanya ebyaddala laavu baagitulaze omukwano baagutulaze era babadde basanyufu nnyo ku lw'okukyaza Alien Skin okubakyalirako beebo mbasaba n'obuwombeefu nga mbeegayirira abantu b'ebusoga bambi tubasiime era tubaddize ebimuli byabwe naye waliwo propaganda atambula ti abantu b'ebusoga mwebale kukuba Alien Skin olw'okubanga yakwata mu Philippines munnanga abantu b'ebusoga ebyo tebabiriimu era tebabirinamu waliwo akabinja akaagala okwejja mu gaapu eno okubanga bateekawo abalala bo bakiveemu era ng'omusajja mmeeya eyakulidde okukubibwa kwa Alien Skin yoyo nga yagenze ku Facebook ye n'awandiika mwebale nnyo mwebalire ddala omulimu tugumaliriza n'atuusa obubaka eri mukama we ye principal era yoyo yeyo gavumenti empya munnange gye tugenda okuleeta etuweereze era yeyo gavumenti empya eri mu kulwanisa dikiteeta ave mu ntebe munnange n'abawagizi baayo basanyufu nnyo ku kikolwa ekyakolebwa ku Alien Skin ebyaddala Alien Skin ali mu mbeera mbi era tumusabire bambi tumusabire embeera mbi gy'alimu kuba bamutunze wuuzi bamutunze tunze kibi nnyo omwana ng'oyo Alien Skin okumutunga wuuzi ku myaka gye kibi ku myaka gye akatabadde kabenje nti Katonda yakaleese naye ng'obuzibu buva ku bano bantu meeya mulamba wa Busoga meeya w'e Busoga